Nali ntambula ne mpulira EDDY KENZO. Kati EDDY KENZO oli wali omukadde awo wa Maria Rose oyo. Oyo Moze Radio 22 waliwo okubanga okwatibwa ennaku n'okubanga music gwozannya mutuufu. Nkwaniriza nnyo tulaba ku emboozi mu Eugene Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan. Happy New Year 2023 mbakulise omwaka omukadde. Of course bingi ebikubaddemu awo birungi n'ebibi just bibere kyakuyiga timuguno mwaka omujja tukole ebituufu aye twewale ebyo ebituletedde okubanga nga tujja mu kusoomozebwa. Nkwaniriza nnyo kwe tuli ndina omusajja agenda kutubuulira amannya ge tutandikirawo emboozi. Of course bingi ebigeza kutambula awo mpola mpola era nsonga bulijjo nsonga ziba za music industry ya Uganda mutusinga okutambulira okutema empenda n'okulaba biki nga bwe bitambula byonna okubako n'ekyoyigamu oba n'ekyomanya side eyo gy'oli. Amos Lovinz Ayogedde bro. Ekitiibwa okubeerako naawe waneeno mboozi muyigi. Si bwe kiri taata? Ya emboozi muyigi. Emboozi muyigi. Mbeerako nnyo Ssaalongo nga nkulabanga. Ndi omusajja ng'akikuba nnyo ekintu nga kyamaanyi nnyo. Mpola mpola abatulaba abo batuwa obuwagizi bwonna. Era mbaddeeyo ne ŋŋaana omusajja bannaye ng'akikuba buli gye mbeereeyo mbeera omusajja ng'akikuba. Nenga mbaniri nange ndi kyasanyo okubeerako nammwe wano ku mboozi muyigi. Amannya nze Amos Lovinz Kirimaanyi. Okay. Mr. Black. Nsense okulaba. Sebo kakati wakyusa obutuuze wadda Tanzania. Kantandikira. No. Muna olimba luli olwa Kirimaanyi. Ngera Mukama bwakola ebyenjawulo. Twafuna invitation. Aba Royal Roots bategeka ebintu byabwe. Sijja ngenda mukatuba tuli awo wasafi. Royal Roots be batya bakola ki? Royal Roots bali mu ebya music. Bali based in USA. Eringa record label. Era bikeringa record label. Eri based in US. Naye nga basinzidde nnyo mu talent ezisituka ezo. Nga basindikira nafuna email kati ate mba ndi awo enkeera ku luyimba lwange luli oluvannyuma lw'okulya award eri kati nga bansindikira tulina okukola interview naawe mu nsi zino wammanga zonna Zambia, Malawi byonna era nga tugabira kabiri nga byakusaaga enzania tubireka awo. Nkira nga tufuna era email okuva ku Wasafi kuva Tanzania. Ndatuga ngo olwani hajiweereza Diamond Platinumz. No, because Wasafi it's a company. It's a record label. Nendo ze inamu parts obe inamu erino obukulembeze. Wakati erinamu Wasafi studio ya audio recording ina radio TV. Kati eyina ebintu bingi kitegeeza nti muyo ekitundu ekimu kyajja oba yo yonna yatuwa ne batuwa ne date gye bandibadde singa tubanga tuli willing okubanga tusobola okubaayo nga Wasafi eya Diamond Platinumz nga eri mu nteekateeka zonna ne batu invitinga nga bayita mu Royal Roots ne company endala bagiyita Phenomenal. Nesokoleke ono nga olwa abayimbi bangi nnyo abanene abatono bonna abayimbi bangi abefula n'abakabi tebefula bwefuzi oli abayimbi bangi abefula so akabi lwaki balonda muggwe lwakuba inviting okuba ku ne projects ze mukola lwakwandoza kisinziira mu buli muntu target ye gye yagala okuba kanze nja kugamba nze from day one ate asinga bwe tuzze tutandika endongo yaffe kuba gobaddeko mu jane yange ate asinga balina endaba gye baatulabanga mba oli akwogera takumanyi nakumanyi ye nannyonnyolola okuba ekyo kyafiiringa naye takinnyonnyolera mu bubi kubanga ekituufu kyabaawulira kyewandibadde bagambanga naye gwe oyimba band music oyimba okitegeera nga ye nomubuuza what is band music osobola okudefininga band music osobola omunnyonnyola nti gyono Ndatasobola okitegeera naye akyogera okuba yakiwulidde okitegeera kanze nafuna nnyo guidance ku musajja nga Selector William namuwuliza ebbanga nno nga sinaana ku recordinga
Nendowooza ebintu bingi mu maaso bwe byandibadde gwe okimanyi nno n'ensi ze tulowooza ez'akabi ziyina music owaazo. Kyokka oyo music ajja wano n'atufuukira ekizibu n'ekiva mu ngeri gye beepakegingamu okutuguza ebyabo. Nalabako Spice Diana era yagendako mu Wasafi tumulabako ne Diamond tulana n'abantu ab'enjawulo awo ne bakolayo ndozo oba bakole n'oluyimba nendozo oluyimba lwabakola lwali lwa Mbosso yakola nani naye nga kyemmanyi nti alina ennyimba mu ndoomo naye nendozo tebakolako na Diamond naye nga yali yokko naye yali mu project ezo nga bw'olimu oba yali mu birala. Omanyi buli omu alina enfata ye gy'afatamu endongo. Omanyi bagamba omuntu ali hard working asinga omuntu ali talented ebyaddala nti omuntu akola ennyo asinga omuntu alina ekitone ekyamaanyi ennyo ate no kyaliwo ekituufu kubanga tulabeko wana abayimbi ab'amaanyi Jamie kye nga atandise okuyimba omusajja Yosebo w'amaanyi mwena mugira naye ate kati era olaba w'amaanyi Sebo tomwogerako fe abamu tumulabiddeko era tukyamulabirako netafata anti kyentinanga nti buli omu alina goal bw'ayagala okulabamu ensonga ze ayinza okuba nga naye ye alina goal ye bw'agiraba kati ate abantu bo tebamutegeererayo olw'okuba yabona abaana abayimba ng'ennyoza naye muganda wa ng'omunoonya tomulaba naye n'osanga omusajja nga Gravity ng'akufiirako so oyo yali wakabi by the way nekino katukinnyonnyola abantu batera nnyo kangereze nga ku muto omuganda wange naye era ndi musajja akuze abanga muto wange John Black bakuba wakabi ansinga nti ansinzeeko okutuuka naye era gyali tujja kutuukayo. John kyayimba kizibu nnyo okuyimba okitegeera naye abatamanyi mu music yalowooza nti oli kyayimba tekiriyo ayimba nandigaye nti oba ayimbira mu low octaves ezo ez'owansi doozi ne lituula nga bw'ona oli mugamba ati nga bw'oli gya muntu nti naawe tuyimbiremu kale obeere owoome nga ye bw'awooma mu ddoboozi lye takisobola kitegeeza kyakola kiri different kati olubwa amagwenda bayamulumba buli lunaku mbotamanyi kuyimba ebyaddala ng'avuma John Black nga tamanyi kuyimba musajja ayimba oyo g'olaba Ssebo ebyaddala oba ekisolo simanyi ekisolo omuntu g'okoze otalinga ekisolo kubanga kati ate okimanyi waliyo ne music ng'oli ayinga ayogera bwogezi bw'ati va mu hip hop naye ng'oli alinga anyumya bwe twabadde tugenda ne tukima amazzi naye amazzi ago bannaye naye nga naye bamuyita music kakisinzira buli omu entegeera gy'otegeera ekintu naye tekitegeeza nti bw'oba tokitegeera nti si kituufu. Tuddeyo mu Wasafi Records watuukayo bakwaniriza batya abasajja balabako ab'amaanyi batwelcominga bulungi mu Tanzania. It was a good experience ebyaddala kubanga oluusi tomanya abantu balala bintu bwe babikola naye weerako n'abasajja nga bakola endongo yaabwe mu mbeera mwe babikola n'ebintu bwe babikola kuba oli ayinza okubbirako ku bigezo ebimu ng'obirabye n'otegeera ensonga bwe bazikola n'obuuza bo kyanjawulo ki kye bakola mu ndongo batwaniriza bulungi bali welcoming era gwe ky'omanya nti era ne gwe baasindika oba eyagendayo tajja kuvaayo ndi gafula bw'atyo nesooka otusigire ku kifaananyi tulina abasajja wano abaluddewo Chameleon tulina Bebe Cool tulina Bobby Wine tulina Baragadi n'abakyala sijja kuba busa maaso ba Irene Namubiru Juliana n'abalala bonna nti abasajja ba Diamond nti bwe tubapima ebbanga lye baluddewo ne Diamond ebbanga lyabaddewo ne banne olaba kiki kye batusinze wano because bo ndaba nti wadde nga twesudiya nnyo naye abasajja batuleseemukko ekituufu omusajja waffe alina omukisa EDDY KENZO naye abasinga wano abasajja batulese nnyo kyanjawulo ki kye balina manyi kige bataddemu ago owawano omuyimbi owawano Chameleon omuyimbi owawano EDDY KENZO omuyimbi owawano omuyimbi owawano yenna w'amaanyi byayinza okukoppa ku basajja ba Diamond Platinum. Nze nno mu ndowooza yange nze ŋŋamba wano ekisookera ddala ffe nnyini twenyigirayo oba tetweyagaliza obuteyagaliza
Fefe nyini sijaga nti oba muyimbi oba gundi oba ni naye fefe nyini nga bannansi. Bwekimanyi Tanzania osanga omwana kubanga Tanzania obulungi bwayo bobubi ne Zanzibar yonna ng'ogibaliddemu okuva n'omuntu w'omukyala alina smartphone baagala nnyo ekyabwe okuwa okugeza abantu bano wammanga Chameleon Radio the late EDDY KENZO Juliana okimanyi babakuba nnyo naye babaagala nnyo manyi lwaki babaagala okubagala nnyo wano Tanzania babawulira nti bwe mwogera abayimbi nti basinga kumanya nnyo omugenzi Moses Radio bamanyi Dr. Jose Chameleon Juliana Radio Moses Radio omugenzi ya Fedda EDDY Samusuza EDDY KENZO Spice Diana Spicy obana de omuteke nedda Spicy anti nedda lwache sikiise nno mbubi naye njogera accordingly kubanga mu butuufu nze natuta okunoonyereza bwekyomanya ntutte ekitawugwa wansi wa mwezi kizibu nnyo kubanga ntuuse mu Dodoma ntuuse Arusha Singida ebintu ebisinga naye nga buli ate ebibuga byayo si bubuga nti ndi Makindye katugabe baboogera Makindye abanga bo half of oba kiki kubanga kuba ogusigu nene katujja kutuuka mu Dodoma yoyo kayini abamu abajiku abakuba abayimbi ina amabala agamu agakuba ne ba DJ nti gundi wa kabi ukitegeera because it was a media tour era nenjitwalira ddala nenjigatta nekiri okitegeera nenjikola full omwezi mulamba kitegeeza bingi era byo botegedde abantu abo babazanya naye omanyi lwaki babazanya ekisooka baagala olulimi lwabwe baagala endongo yaabwe okitegedde nene wane endongo tujagala tuzanya Bannayuganda anti kakati gwe wano gwaleeta oluyimba n'oluleeta kikonyoga akusula ku nnyumba yo ku muzigo nagga gwe toyimbanga mu Nigeria bannaye ate gwe oyimba nnyo oliroko okitegedde n'asika omu Nigeria n'amusembeza wano wali Abanigeria jja last kale katugambe wano bwe mba muyimba nnyo nga muli bakabi nnyo mu bandi bo kye bakola bajjamu engoma ya bandi ne bagitwala bo ne batuuzaamu Olutanzania lwabwe ontegedde kyenza kugamba bo baagala nnyo ekintu kyabwe and they take it as a business a strict business okitegeera naye kati fa oluuso oli ajja kuganza ennyimba mukama waali bwali bayagadde okitegeera kanyimbe naye oluusi takijjamu ekyo ne challenges zaafuna abamuzole ekitegeera eribeera eyo wansi lwako nti nze kyensobola okuadvising omuntu kulemerako kuba tomanya ddiro ojja kukabotola naye nga kye batusinza kyekyo bamanyi nti business ate baagala ebyabwe naye nga ennongo yaffe vuga kyenkana kyeri babamanyi nti mulina talent muli bakabinyi era bw'okwata microphone nti Lovinz akutte ayimba bamanyi osobola okufulumamu ekyenjawulo muyimbi wa wano ebbanga lyomazeeyo endongo yaffe yawana ye Uganda ezanya mu percentage ki e Tanzania ebyaddala ngenda anti kyekyo kyenkugambye nti twogere mulo mu mazima kati nze olunaku nakoma wodde nagenda nemala nenkoma naye nawulirako oluyimba lwa Nnwagi mu kafo bakayita Ddumira nga lwetala Morogoro Kabaala ebbaala oluyimba luli lwa Fire Baby era mu hoteli nali nsuze wagguluggulu bwe wati sound etuuka nenfuluma bwe nti nenga bano nga bakabi ono DJ asaana n'okwokya ng'oluwulya lwetala wansi alukuba emirundi ng'ena dayira neziramu nempulira ye Chameleon yakuba yeetala eyo mu Tanzania yakuba okitegeera nti ne bwoba otudde mu cabs abe ng'otambula akuba nali ntambula nempulira EDDY KENZO kati EDDY KENZO oli wali omukadde awo wa Maria Rose oyo nga bali mu kumuzannya eyo bamukuba oyo ye Moses Radio birimu bibiri waliwo okubanga okwatibwa ennaku n'okubanga music gw'ozannya mutuufu naye kyemmanyi nti yali musajja muzibu nnyo Moses Radio yali kayiba tebasobola kubanga bazannya lwakuba simpale bazannya olw'okuba yali wakabi okitegeera sibeebo bempuliddeko nduza ne Spice bw'ojja omugatta kati ng'eyo music club za Dar es Salaam Masaki musajja waffe BEBASINZE BEBASINZE tosobola kumuwulira yadde
njogedde kuba empulidde besiwulidde sijjaga nti tebavuga naye njogedde kuba empulidde bigaye ne sazibani matiriyo oluyimba lwakabi olwo ssebo eyo yakabi kati ate gwe kyobamanyi eyo piisi yeyina okufulumya wonna husband matiriyo era bwe watogirina oba oli ku nsobi nze nkubuulira luyimba lulungi badde nsaba okozeko n'abasajja abo badde nsaba otuuke ku experience yaabwe bwogerageranya kaŋŋambe baproducer abayimbi kasooka tubadde ku bbali bwogerageranya baproducer enkola gye bakolamu ebintu byabwe engeri gye bazimbamu eŋŋoma zaabwe engeri gye beeteekateekamu studio zaabwe nga bwe zifaanana experience nga bweri wakati fono ogenda n'ova wano n'ogenda wa producer Jona n'osanga nga eri abantu bayitirivu bali awo abali mu reception abali mu studio nga wonna wajjudde okitegeera experience yaabwe eri eti eyo kakati ffe nze nakoledde nnyo mu wanene era ennyimba ezisinga ezange kuba tubadde tulina okufulumya EP naye ne tukisikamu emabega ne tugala tukole single time eyinza okuba terinaba ne twevuga nnyo speed nze nakoledde nnyo mu wanene nekola ne tracks nekola ye S2K naye abasajja bali tebagatta bingi okitegeera tebagatta bingi ate era toyinza kugwawo bugwe ku studio ndoza wano nja kugamba nga nesimu ndoza yakola ekintu ekyo oba nesimu tojja kugwawo bugwe nti oba ne program gwe program yo giteeke ku holdi we gira oli eyo weefumba ate sikuba nti oli muyimbi munene nnyo era wavudde Uganda because they respect ate bali welcoming waliwo producer omugwe mmanyi akuwa program nagajjangu enkya ku ssaawa 10 nojja n'otamusangawo ng'agenze gira n'akugamba nnindaamu n'amalesida ssaawa nga 5 ng'ali eyo n'omulinda ate bamala okutuuka baya katuuka bw'ati n'akulaba n'akuyitako n'ayingira mu studio n'agira n'afulumayo n'agenda wabweru n'akubawo n'eccupa ye eya bbiya ng'oli awo otudde omuntu eyaze ku makya yaze ku ssaawa 10 waffe waawano nga waawano newekanga ng'osize ku studio nga tokoze nakukola n'ovaayo naye nga kati nze kyenalabye wali basajja bali professional ebyaddala ne bwe batomanyi era ekintu akugamba kino kikole bwoti kubanga ye producer nakiwulira ku select oyo ng'akyogera mu butuufu producer ne arranger oba nani omulala gwe yayogera banjawulo producer ne arranger kati omukubi w'ebivuga ayinza obba omulala naye nga idea producer yagirina kyenalabye kati nga mu wanene omukubi w'ebivuga ati ambadde nti omukubi w'ebivuga yabera producer bano bivuga bitya byogamba ebyo byennyini n'alaba nti kino kyandigenze katugambe nti nno mu butuufu enva zino zibulamu ennyaanya n'akatungulu gwe mpisa omukubi w'ebivuga oyo si amastalinga n'amastalinga ate naye kati yajja okulaba nti butuufu wasusizza nnyo ennyaanya obutungulu ate bwagenze okitegeera era nategedde kino mu bizinensi omanyi mu bizinensi tulina kino abantu abamu bakibuusa amaaso tubaawo n'omuntu alaba how things aba wonderinga things we bikolebwa ne tubaawo n'abamakinga things ne tubaawo n'ababeerawo nga balaba things bikolebwa naye obusookanga kwebuuza bw'oba oli mu business kati ng'ey'endongo ogwa mu category kimu ezo okitegeera oli mu bali abeewuunya ne bagamba nti naye musajja oyo kikubi oli mu bano abalaba ebintu nga bikolebwa oba oli mu bano abakola nga bikolebwa okitegeera bale basajja bakola ebyaddala bakola siga nti waffe tukola naye ngambye nti bamininga bizinensi kubanga ajja kuwa programu essaawa 3 ate mu lunaku lulamba gambye nti era ng'ebyebweru bwe biba Sweden biki nti ajja kugamba nti studio tugipangisiza essaawa eziti kati mu butuufu bwe kinaagwako kikonyogo pita nga tayimu eroso agikuuma era kukoleramu musajja ebintu byakola ate bamuwadde programu ya ssaawa 5 z'okumakya ku 8 ate akyakedde ali mu wini yeetika buwunga budde bumukutte talabise azoleeti kitegeeza nti programu ebeeyise n'ekirala baproducer abo tebawooza mbu nze ndi munene nakubira Diamond olimba ndi wa kabi no client amutwala nga client okitegeera era teyeetema
mwebe byayina kukola nti nze Geoffrey Mayanja kansaleko nze producer w'amaanyi producer PP kanesaleko producer Chikopoli kansegeya no era ajja kutuulanga bw'atula ne gundi nga waliwo omusajja yagamba nga wano nti owulira n'essimu omusasule n'atali muki atali musasule yemalayo kati gwe according naye bw'okomye naawe ne weewulira okitegeera era abasajja nze benkozeko nabo ngolaba bali welcoming kyekimu ne ku bayimbi oli teyeegaggasa nti nakikuba nze ndi munene nnyo twalina Diamond nze nasooka n'endowooza nti alayika tuli mu kulimba ng'owulira abasajja bamuyita kimu oyo Kanyama wamudambulirako Simba manager gwe twali tugenze naye n'amwanjuya this is Amos Lovinz from Uganda n'awuliriza mu track gye oluyimba bakubye ng'omulaba ali appreciating musanyufu ebifaananyi yenyini ne yeewaayo okitegeera n'akuwako ne kumageza gawo olaba otya wano n'ayimbamuko wano e Uganda oyinza kisanga banyumiza omuyimbi yali agenzeeko eyo Kenya Rwanda Kenya yali Kenya eyo ng'ali naye ekivulu muyimbi munene wa wano bamita Jose Chameleon kakati bwagenda eyo asangayo omusajja gwe bata proper by then nga tanafuna luyimba naye nga naye ali yayiri bandongo kati awulira nti Chameleon yazze ne show ngagamba akangenda omusajja mugamba mpe ku stage nyimbe wagenda okuyimbira nanga mpe nyimbe sajja Dr. Proper ngajjanga amugamba Chameleon nze Dr. Proper ndi we Uganda eyo nenda ngende mukwasinganya wano ndongo ne mbadde nsaba ku microphone bonaba ku stage yo nange nsije nyimbe mwaka ungeezaawo so bakapera asoka awulira waddala oba ogwa muye zomba kapera Dr. Proper siwa muzanyo wa muntu omunene naye siwa kuzanya namugamba asigenda kuwa kapera ne tujja kwesanga kati Chameleon akoba show yegwa akoma we Uganda Dr. Proper asigalayo ng'ayiri bakati Dr. Proper mukama amuyamba afune ku buyimba bukube Uganda dda Chameleon nagenda okulya Dr. Proper afuse ekirala gwe yasaba akapera n'agaana awogenda okulya yefude ekirala wane Uganda andi kati olutalo Dr. Proper ne Chameleon olulo batandika nate tonenya olaba Mayanja kati nga company kaneze nga Coca-Cola tonza kuva eri n'ojjoyingira buyingizi nga mubutuufu bayinza okusooka kukussaako ku bintu ebimu testes nga ku Sapienza waliwo radio nedda mu ndowooza yange empandowooza osanga omusajja yagaana naye kati okusinziira ku brand gye ntambuddemu omusajja nga bwe banyumya bwe tubawulira bakama bakulu baffe abo bagamba batoba n'endongo atunuuliramu ebbanga lyamaze omuntu okuva erina ne Chameleon ne yakukuluma ko mbamenya ko CD yangali baka stage bagano muteeka yo kati osanga nno n'ekyo yali ensonga kati byali badde byakuyiga nti ate sinabikola abantu balala naye alabika ku mbozi gye mpulidde bagamba musajja ali welcoming bw'oba omusanze ng'ali mu mudu entuufu bw'oba omusanze mu mudu entuufu akuwa oluyimba omusajja ali welcoming mu mbozi ze mpuliddeko kubanga sifunangako mukisa gumusinkana naye nga ali welcoming bw'oba omusisinkanye mu time ye entuufu kati nze kinamisa ku basajja abo olaba nti bali organized nnyo okwawukana ku bayimbi baffe abaawa olaba gamba ne mutu byakola ne tiimu ze zonna nti olaba nti wano olaba abasajja be tulina abaludde mu system naye nga tebasobodde okukola mwana oyo byakoze lwaki nze kyekisinga okugamba okunumya omutwe kubaga obaddeko wano neri obaddeyo nalina Juma Jokes nagamba buzibu bwaffe wano eddadda nakiraba naye atengera kizibu nno okuvaawo okimanyi omuntu okola oluyimba nga naye mbutuufu tolina na nsonga okukozeseza kolabo namuntu wano nagamba tukubana tulina ennyimba naye nagamba oluyimba kankusala ekirimi katono ekyo kino kyenyini kyoyogedde gundi Chuzen Becky yegase ne muganda Robert Chagulanyi Sentamono gundi ani Mickey Wine ne baddamu oluyimba lwa Mickey Wine ne bakola remix balina oluyimba mbadde sinnaluwulira waliwo oluyimba lwa Mickey Wine lwe bakoze mu remix naye kugamba nanoonyeza ekyabakozesa remix ne kolabo yaabwe nanoonyeza ekyabadisiza mu oluyimba luli n'okukola kolabo eyo kugamba nekinnemu okutegeera osanga mwannyinaze ate lwamunyumidde oba nga ate nnyini luyimba era lwamunyumidde ate kintu kiyinza okunyumira naye nga tekijja kukolera
nanti kati bate kati olaba kati bamayanja ekyo kye ŋŋamba oyinza okusanga nga bo mu mbala yaabwe mu kusaamu ssente kati kawambe kuba kati ensi yakyuse YouTube biki basasulwa kati atakiraba yakiraba ku ngeri akiraba ku low scale nti bayinza okuba lwandibadde mu bantu nga naye bosi yabadde target yaabwe okitegeera nga bosi yabadde target ontegedde kingezaako gamba kamusajja kye yagamba nti waneeno abantu bakola ennyimba abantu abayimbi bakola oluusi ennyimba nga naye talina lwaki akola oluyimba olwo okitegeera naye ekyandibadde ekituufu nti singa abaana evibe azikola n'ateeka ne beeteekateeka okitegeera ddi luno lwe lunafuluma ddi lwe luyinza okuba bwe luti luno luyinza tukolera ki luno luyinza okitegeera era ne beetunulamu ne management zaabwe wakati fe ojja kusanga wano omuyimbi gwoba w'amaanyi okukira management togambwako management oluusi erina abawabulwa tubigenderako nekajjukira bawa ebiragiro byo management era ejja bwebanga yaddala ejja kubuuza njagezanga kulamu mutu beekubuuza naye olaba otya oluyimba luno olufiiringa oba tolufiiringa nebaga naye ffe kati tubadde tulowooza kanjja kukugereza ku luyimba nze nasooka ofulumya nali sirwagala naye ng'ate nze yaluwandiika naye sinti sirwagala nti lubi naye okufulumamu eyo time fazimaga betuba tusooka okufulumya lwa nsonga ABC negundi era bwe tumala olwo twagala luno lwa ABC negundi kati gwe bateekamu zenoga senenga zigenda kufa naye bo baba ne tageti yaabwe twagala tutambule mpola kubanga be bamanager okitega ye management kati yemanyi ddi lwejja okukola kyeyagala era kyetakoze towaaliira ine bannaine batagira luyimba kati kitegeera kati tulakinga ndooza okubeera ne professionalism eyo mu ffenna naye ate tetwenenye evudde ina we yava okitegeera nti omwana abeera wano nga yennyanja yengege kati nga toyinza kukwata essaawa zino oveena omugende nti wabula kankuyigiriza bye bavubanga ate yennyanja ne bo bali obalaba bali willing okuyiga nekyatamanya gasimanyi teyefuula mugezi si kubani agasimanyi kikola kitya ninga ayagala okumanya gateko nga star n'omusinkana omusajja n'akutagaza nagga tugenda kukola oluyimba naye tusooke twewemu obudde katono tumanyagane kati ojja kudda tujja kutuddemu tunyumye anogaa naye nga takireze mu ngeri yakuzalawa nagga ngenda kukola naawe ngenda kukola naawe naye kati tusooke tu so si byo bino nga bayimbi babona omusangawo mu studio tomumanyi omusanze obusanzi tukole kolabo ne mukola kwa kati nze nja kuga nze ninako ennyimba nange zenkoze wano kolabo ekisooka bw'ataba muyimbi gwokoze naye kuleetera mbeera mu butuufu ewulikika newejjusa n'oga nti kakale butuufu kakati ddala obudde bwange nayonoona bwaki okitegeera nga ye oba abiraba bya musaago naye gwe nga wali obala bizinensi otadde mu studio ne vidiyo gena gikola okole ne promotion buli kimu kyayagala nga you looking a professional okitegeera n'omuyita mutuule ne ku mmeeza mwogerezegana gwekimanya abasajja asooka kolabo n'omuyimbi gwe gwolowooza nti tamanyi nayimba naye nga alina ensonga lwaki akikoze okitegeera mpa ku nnyimba z'ompulira oyimba otya mpaamu kapera toyimba bulungi naye kakati kabire ni wajoga Dr. Proper alina ensonga ze musajja yali atobye okitegeera ate oyo simba naye toyinza kuva eri n'ojja mu territory yayo just olina oginyonnyola tomalaga jjango osaatu olina oginyonnyola n'ogigamba ebyaddala kankuwe bamayanja gwe gye wava kati eri waffe Masaka okitegeera oli lwatajja kujja amala kugwemu bugwi bwati anokusooka nakuwembejja bintu by'omuntu bw'omwagala bibanga era omukyala tojja kufubutuka eri gwera ssebo bw'omwagala obumbagatire era sooka omusikirize omulage naye ate era n'ekyo kimanya nti oyogera na simba okitegedde okay okozeeyo ennyimba mmeka kyatambudde kitya experience wagisanze otya okukola nabo era tusuubire ki mu byonna ekituufu kati twogedde bingi wano naye n'ekisinga obukulu omanyi bagamba okutambula kulaba okudda ku nyuma
naso nenjiga nti ebyaddala kirungi nnyo wanditambuddeko n'ovaako ewuwo sigenda gamba mu ggwanga naye ewuwo woosula n'ogendako kewalala naddala mu kintu ekyo ky'okola n'omanya abantu abalala bwe bakikola okitegeera kubanga kikwongera okuyigiriza n'ofuna obukugumu ggwe kyova olaba bba abazungu va mu bino mmwe afe abaddugavu bye tubeera wano n'ogamba munno esaati ya sente mmeka bo okukubala nti oli wa kabi otravolinze kyenkana ki okitegeera kuba buli lw'otravolinga mind egazo obaako n'ebipya by'oyiga okitegeera buli ovaako mu kifo n'ogamba nti kati nvuddeko mu Katanga naye wano ojja kusanga Kampala Road obaako nebyolaba ebipya owe nakasero wano ojja kusanga oli nga ye agamba munne okutuula mu first class kyawulira ekyenjawulo nibba abazungu ate bosi kyebagenda kati ogenzeko mu studio z'abasajja naabo bakola okitegeera gw'obadde omanyi plugins eziwoomera ku maloboozi lyo omusajja n'alyoka ateekako n'akugamba nti ate tolina nakubeerako nnyingi ekyo nakyo nokyexperiencinga nagamba soka weewuliremukko nassaako oluyima noga naye ddala yenze nga nawe nagga naye ye sound okusinziira bye tukola kwa kati studio gitawaddemu ye yakola sound ya 24 la movie ya 24 yakabi abantu abasinga bonna South Africa baani baleeta nyimba ne bamastering bimbi ab'amaanyi nze nafunyemu okuyiga kwa maanyi ate era nga nkyayiga kuba enkya neggwe era tukyatambula okulaba nti wano namwanu wa wetwongera omiitinga abantu ab'enjawulo n'owulira ne ku mindset z'abantu abalala naawe ensi gy'obadde ogirengerera n'ekyukamu omusajja aba wano yali agamba ekigambo naye wandikyuseemu nga ggwe olabanga ekizibu bwe bakigamba wali n'okiranga banno kye bakola mu katale mateeka olina okukyuka okitegeera era that's why oluusi tugamba abeetugamba nti kati 2023 oyinza okuwulira ddala Lovinz nga negobadde towulirangako naye kyeki kyenaga nti management yo yali etegeka okitegeera kubanga tuyinza oba nga tulina ennyimba omuwendo gwotamanyi sinza kuga nti twakoze ennyimba weziti nyingi omwezi mulamba ssebo munene nga muteekamu sente kitegeeza buli kaseera mulina okuba bye mukola ate nga bivaayo ate ffe obwiki omanyi bulamu mutuba tekola bintu bitayidde era bwegga nti tujja kuleeta vidiyo ne audio bibaawo okitegeera meaning nti buli kimu tukiwadde obudde era tukyakiwa obudde okulaba nga tujjamu results ennungi ate tukolera abantu baffe naffe turepresentingeko nga musuuza ba representinze ensi okitegeera bulamu mutuba 2023 pulaani ki ez'olwatu fosi mubaayo n'ez'omunda naye pulaani ki ez'olwatu 2023 tusuubire ki era tutandikirawa nga tumaliriza esaawa zino tugenda kureleasinga project bagiyita awo yakolewa Pirate ne mastering wa Mwanene studio video nekolebwa naye yaggwa expect tulinamu collabos omwaka guno ez'abasajja ddala ab'amaanyi ekyoba music ddala tuli packed bulungi nsobola okugamba tuli bulungi nnyo ebimu tukyatereza naye nga tomanya we tuli tuyinza okuba twali brandinzeemuko katono naye nga tuli ku nsonga yennyini ey'endongo still tukyaliwo kale mpozi nga wenda kiwali agadde okugamba omuntu atulaba nze nebaza bwebaza ate nze nja kwebaza n'abakulu baffe abakuuma endongo kubanga bw'obeera eyo mu nsi singa mutuufu Chameleon yali tayimba bulungi tebandituwadde respect palaso by the way ne palaso wa my side tebandituwadde respect kwegamba wizo ye bamuwalana nnyo anti ye radiant wizo yoli David Lutalo waffe ono nga tukubye endongo kati Lutalo nali ekigamboni obayira ekigamboni Lutalo n'Arusha Lutalo ololo balukuba ne banywa omwenge ne bajula balina oyo music eyo bamuyita bayikoko tomuleeta kubanga yabatta naye tomuleeta nga waliwo nga wolola muzibu nnyo oyo omusajja obadde omanyi akoma wano naye kati ekizibu ekirala ekyabajjidde era nabo bakimanyi bali eyo bakifiiringa kita Lovinz ebbanga lyetubaddeyo nze nsuubira nti kubanga tukolera nsi yaffe okitegeera don't nsi tetugendaga nti ono ng'oli yaga nti omwana wa gavumenti yamugamba omwana wa gavumenti nti naye mubawe mumuliise andi wa gavumenti
alojanga baga nti anti gwo musala anti gwo musala kanave tujaga nti tukolera nsi yaffe tuleme okuteekamu tussaamu naye nga turepresentinga nsi yaffe kubanga buli we tutuuka bagamba ava from Uganda naye ng'omusingi bagujja mu basajja bali abaatuteerayo emikono obulungi singa baayisawo byabo abasajja singa babi naye bali welcoming kubanga baatuteerawo omusingi era I will thank them for that. Okay, kale tweyanzeege mbadde ne Amos Lovinz okuva mu bulamu mutuba tusuubira ebintu bingi nnyo omwaka guno bwe twatandise so tulinda bulinzi ndowooza tutesitinzeeko ku ngeri gye batambuzaamu endongo yaabwe n'engeri gye bakolamu ebintu byabwe naye tusuubira nti ne guno omwaka nagwo era tekijja kuyitirira nnyo so tubagaliza birungi byereere namwe okwongera okuwa Amos Lovinz amatu ne bulamu mutuba kulaba nga bakola bigenda mu maaso tweyagale tunyumirwe endongo side yaabwe. Amina. Genda okufitikira ba okukyebusabala genda okole ku gym genda okole ku aerobics massage byonna biberawo side yawo so tuukawo bajja kwaniriza bulungi enkola malida tuka ku shadow kazi ku kyebusabala tambulawo katono ngotandisa kikuba ekyebusabala tambulawo katono opposite ne shadow kazi so mukalina waggulu awo kizimbe kiriko amaduuka mangi naye waggulu ku rooftop waggulu gye bali fit club jeri so gendawo ofuna obulamu obujja side yawo empereza malida wali executive nenga ate ebisale bisamusamu ate banafu bajjo kwambaza beba abajjo kwambaza engoyo lebeka bulungi nnyo beba basangibwa wano machindye so tuukawo bajja kukolako bulungi nnyo ate balina tabu yonna bajja kwambaza balina jini za kabi balina empale balina amasati balina zijampa balina obukotikoti buno bwakabi so we bali awo tuukawo bova ngova ku mubalaka ngokirira otanse kuba likirira ensambya ekizimbe bakiyita Dikeste Plaza mu maaso awo wenyini boutique weri bajja kuba bakolako bulungi nnyo mwana muwala mutoni abaamu awo ajja kwambaza nebisigadde byonna ndoza tulabagane kwagaliza omwaka omujja na byonna byokola bitambule bulungi nnyo Jeffrey Manja aka Mr. Wagwan.